Alright. Oli kuyugi update TV ko sinziro bango tuwuliriza gwe naagala tweyungako wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko oberenga otweyungako. Kakati amawulire agava mu Democratic Republic of Congo saako ne mu Kigali Rwanda. Paul Kagame avuddeyo n'agamba bannange byonna bye mwogera mu byogere nenze siyinza kugira Joseph Kabila kugenda mu DR Congo. Lwaki ayogedde bino? Kakati nno gye buvuddeko Joseph Kabila tukimanyi bulungi nnyo yaliko omukulembeze w'eggwanga erya Democratic Republic of Congo. We yalaba nga abayiikira ba M23 bayingidde ne bawamba ebitundu eby'amaanyi mu Democratic Republic of Congo. N'ava mu buwaŋŋanguse gye yali yeekwese n'agamba nti nno agenda kuba nga akomawo acontesting for a presidential candidate, abeerenga presidential candidate ayagala kwesimbawo, era ng'agamba nti DRC yaweza alinga ye asobola okuteeseganyamu n'abayeekera ba M23. Kakati gavumenti ya DRC yabiwulira ebyo n'egamba okay, eyo nteekateeka neemulindirira era ebyaliwo mwabiraba ngenda kuba nga mbibaweereza sobola okuba nga mbajjukanyajjukanyaamu. Kakati ekigendererwa kye ye yali ayagala kuyita ku sayidi y'abayeekera bano aba M23 asobole okubeera ng'akolaki ng'akomawo asobole okweddiza obuyinza. Wabula ebigenda mu maaso ennaku zino eri sayidi y'abayeekera ba M23 si birungi, baba kuba buteddiza. Kakati abadde yakugirwa era nga wakyaliwo akabuuza ku nnyingira ye mu DRC, naye bino byonna bibadde biteereddwa ku Kagame. Era ye agambye bannange nze sirina lukusa lugana Kabila, Joseph Kabila okuyingira Democratic Republic of Congo kubanga eri nsi ye. Era ye okusinziira ku bigenda mu maaso agamba kino nakyo baagala kimuteekako nga bwe bazze bamuteekako nti nno ali mabega w'abayeekera ba M23. Era avuddeyo n'agamba omukulembeze w'eggwanga erya Rwanda Paul Kagame nti former Congolese president Joseph Kabila waddembe okuparticipatinga n'okola efforts ku stabilities ezigenda okuteeka stabilities mu Eastern Democratic Republic of Congo. Era oluvannyuma lw'okwanawunsinga nti nno kati ali mu Democratic Republic of Congo, ali eyo mu sayidi ewali conflicts mu bibuga okugeza nga kya Goma, asisidde mu bitundutundu ebya Goma. Kino kitaddewo olugambo lw'amaanyi n'okubagana empawa lwaki Joseph Kabila atuukira mu Goma mu bayeekera ba M23. Ye Kagame abagambye wabanga alina kyasobola okucontributinga okustabilizinga embeera waddembe nze sirina lukusa lumugaana agende mu maaso atebenkeze emirembe mu Democratic Republic of Congo. Era ye kino kyakirinamu mukono. Abagambye kino nakyo muleme kinsibako kuba ze sikirinamu mukono. Joseph Kabila nga bwe yaliko omukulembeze w'eggwanga lino erya DRC era waddembe ogenda mu maaso n'okuparticipatinga mu kintu kyonna ekiyinza okuleetawo enkizi ey'okukomekereza olutalo mu DRC mu Eastern Democratic Republic of Congo, okugyawo instability yonna eriwo, conflicts zonna zenna eziriwo, wabanga ye kyekyamuleese nga kyali wiringi okukola, then fere tulina abaali waddembe okukola kyonna kyayagala. Obadde ebigambo bya Paul Kagame. Era ayogera n'agamba okusinziira ku interview gyakoleddwako Jeuni Afrique, Kagame yarejectinze suggestions ezigambibwa nti nno okubeerawo. Kakati nno okusinziira ku interview Paul Kagame gye bamukozeeko nga bagenda mu maaso n'okumulumiriza nga bagamba nti ebyogerwa okubeerawo kwa Joseph Kabila mu bitundutundu ebya Goma
biri kalinga kabonero akalagira ddala nti nno waliwo okubaakinga kw'abayeekera bano aba M23. Lwaki yaba atuukira mu kibuga Goma ekikulirwa abayeekera? Bagamba eno kino kifoominga issue n'okuteekawo mate egamba nti eri mu political agencies bandibanga bano ababiri bagenda mu maaso na kubaakinga bayeekera ba M23. Kagame akyegaanye n'agamba bannaayi Joseph Kabila tukimanyi bulungi nti yaliko omukulembeze w'eggwanga eri. Waba ayina ettaffaali lyasobola okuteeka mu kukomekereza olutalo olugenda mu maaso mu Eastern DRC, then waddembe nze sikiinaako buzibu era sinza mukugira. Era okubeerawo kwe tekukakasa nti nno abayeekera ba M23 bagenda mu maaso n'okubaakingibwa. Nedda si we kiri. Era n'agamba abo bonna bonna abali wiiringi nga basobola okubeerako kye bateeka mu struggle okuteeka stabilization mu Democratic Republic of Congo, abayina amagezi ge bayinza okuleeta, abayinza okubaako kye bateekawo okukomekereza embeera eno olutalo mu DRC, bamwaniriza. Kagame agambye yenna ayina kyayina nga kisobola okukomekereza olutalo mu Democratic Republic of Congo, bannange temunfuna bubi, tumwaniriza. Twagala okwaniriza ebirowoozo okuva ebule n'ebweya, tufube tuteme empenda butya bwe tuyinza okubanga tustabilizinga olutalo olugenda maaso mu Eastern Democratic Republic of Congo. Era ng'alinga mu kyabagamba nti wano mutemye empenda ezeeteyagisa. Mugenze mu Kata mu kibuga Duha, mugenze luddawa, mugenze mu Amerika, mwagendako mu diaspora, mukola summits, musobole okuba nga mukomekereza luno olutalo. Mwagezaako era teri yabayimiriza. Wabula era twongera okukoowoola oyo yenna ayinza okubaako nekyateekawo okukomekereza olutalo luno, tumwaniriza. So that instability eziri mu Democratic Republic of Congo zikomekerezebwa. Rather than ozisiba ku muntu omu teggwanga erya Rwanda yali backing abayeekera ba M23. Ebibadde ebigambo bya Paul Kagame. Era ng'agamba Joseph Kabila yakoze choice ye. Era bagamba nti mumanye ekizibu kye. Ye yakoze choice ye. Saamusaliddewo teri yamusaliddewo. Era ekyo muleme kiteeka ku nze Paul Kagame. Kubanga oli muntu mukulu yeetegeerera. Yasazeewo mu bonna bonna bwe yavudde mu Kinshasa ennyonyi yamutadde yeyasazeewo kwolekera mu kibuga Goma. Era gye yayagadde okutuukira. Kati yabadde ne choice ye era yabadde n'ensonga. Ate mwenna muli awo mumanye ekizibu kye ye kyayagala, buli muntu abaako n'ebirubirira bye. So muleme kutusibako matu ga mbuzi kutuliisango. So bye bigambo ebyabadde ebya Paul Kagame ng'abagamba nti Joseph Kabila mukulembeze era yakulemberako ddali n'eggwanga. Era nze nkiwa ayinza okuba n'obusobozi obusobola okubaako kye bugattako okukomekereza luno olutalo olugenda mu maaso. So wabazze mumuwa omukisa era n'akoowoola n'abantu abalala bonna bonna gwe gy'oli yonna yenna ng'olina ekiyinza okugatta ku lutalo luno okukomekerezebwa, bakwaniriza. Tebalina gwe bagobyeyo. Agezaako kusangulawo kye bamugamba nti okubeerawo kwa Kabila mu Goma kulagira ddala nti waliwo ensonga egenda mu maaso n'okubaakinga abayeekera bano aba M23. Jjukira ye ekintu kino yakyegaanira ddala. Newankubadde ebitongole ebyenjawulo nagambye omuli ekya South African Development Community, ekya East African Development Community, omuli ekitongole ekya UN, bonna bazze balumiriza Paul Kagame nti agenda mu maaso n'okubaakinga abayeekera bano aba M23. Era ne tulaba nga eggwanga erya US ligenda mu maaso n'okusanctioninga eggwanga erya Rwanda, naddala Paul Kagame si yekka n'amagye gonna ag'eggwanga erya Rwanda. Era kireetedde okugwa ku economy mu ggwanga erya Rwanda, kibataddeko economic crisis ey'amaanyi.
era Paul Kagame yeekubidde omulanga eri ba senators mu ggwanga erya America bagende mu maaso n'okuba nga basala ku bibonerezo bagenda maaso n'omuteekako ebyokumwa sanctioninga ng'agamba nti bannange nti ye ensonga gy'asinga okwekwasa agamba nti amagye siganye nga deployinga mu ggwanga erya DRC naye ngezaako kutangira bahutu butayingirira ggwanga lya Rwanda kutandika Rwanda genocide ng'eyaliwo omwaka gwa 1994 tewali kintu kirala kye nnoonya era ng'agamba nti mumpe garanti wenjayo amagye gange munampa obukuumi kyekyo ye Paul Kagame kyagenda maaso n'okuba nga abasaba nagambye dde oli ku Yugi Update TV osinzidde okuba nga otuwuliriza era ng'agamba mu kaseera kano newankubadde waliwo legal ne political pressure egenda mu maaso n'okufeesinga eyaliko president Joseph Kabila era ng'anootinga nti ab'obuyinza mu ggwanga erya Congo bagezaako okuba nga bamusindiikiriza okumukugira okukola by'ayagala era ng'agamba gavumenti ya Congo ensindiikiriza jjuzi baali bamusibye nga bamusenteesinze for death era n'ebitundutundu ebimu ku assets ze ne bifreezingibwa era nga ye agamba ayagala kufeesinga situation ze mu nsi ye ku lulwe agamba mu birabe ab'obuyinza mu Congo gavumenti yagenda mu maaso n'okunsindiikiriza ne bansiba nga baagala kunsiba death sentence tebaava okwo assets zange zonna zennyina ne bazifiriizinga kati nange nvuddeyo ku luno neesowoddeyo njagala kufeesinga bizibu byange ku lwange mu ggwanga lyange agamba ebizibu bigenda mu ggwanga lye eby'olutalo buli kimu agala abifeesingeko naye abeeko n'ekyakola ng'eyaliko omukulembeze w'eggwanga lino eggwanga agamba se yalireka waati agamba alina ensonga zaagala okukwatako zaagala okukomekkereza era ye Paul Kagame agamba omusajja ono wabanga ayagala agenda maaso nakukomekkereza lutalo luno era nga agezaako kulwanirira ggwanga lye tewali nsonga waaki twandibadde tumukugira okuba nga ayingira eggwanga erya Congo tekimakinga sense bwe ziba nga zezo ensonga tewali then nsonga emugaanya kubanga tekikola makulu kugaana muntu ng'ono kuyingira ggwanga lye ng'alina ate kyayagala okutaakiriza ebyo bibadde ebigambo bya Paul Kagame mu bufunze nti mwe bye mwogera nti twayagala gezaako kubakinga abayekera ba M23 wabanga ayina enteeseganya gy'asobola okuteeseganya n'abayekera bano ne bakomekkereza olutalo mmwe kibajjako ki mmwe nga mugezezzaako mu samitiizi ez'enjawulo mu America mu Qatar kibaremye temwogedde nabo tekiganye kati ye wajja n'ayogera naye nabo n'abaako embeera gy'ateekawo olutalo ne lukomekkerezebwa tekisingako ebibadde ebigambo bya Paul Kagame nagambye dde oli ku Yugi Update TV kosinzira obbanga otuwuliriza gwe yenna atannatweyungako nja kusaba kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako abali emitala w'amayanja nabagambye dda mbatumiddeko nnyo mwebale mukola kyamaanyi nnyo okwekumira ku mayengo gano tukimanyi bulungi nnyo mwena aba freedom fighters abali eyo mmwe musinga okuba nga mutuninga amayengo gano aga Yugi Update TV kakati Paul Kagame olumaze okwasesinga embeera eno n'agamba nti mbalaba gye balaga era na kino baagala kiteeka mabega wa ggwanga erya Rwanda basobole okunyigiriza eggwanga lyange naye ku luno basanze endaba wenkujjukizaamu Joseph Kabila ono ge boogerako yafuga eggwanga lya DRC okuva mu mwaka gwa 2001 paka 2019 era n'amaintaininga low public profile emyaka egiyise naye yasigala
tali influence nnyo mu politics nga figure mu politics mu ggwanga erya DRC, naye yasigala ne networks mu ggwanga lyonna, naddala eyo mu east. Joseph Kabila jjukira obukulembeze bwe yabusikira busikizi, yasikira busikizi obukulembeze buno okuva ewa kitaawe Kabila. Kakati nno ono okulangirirwa ke nti olwedde yatuuse dda mu kibuga Goma, era ekibuga ekikulu kye tumanyi nga strategic center ey'abayeekera bano aba M23 gye bagenda mu maaso n'okuplananingira olutalo olugenda mu maaso mu Democratic Republic of Congo, kikumyemu omuliro eri abannabyabufuzi abasinga, naddala mu regions ezigenda mu maaso n'okuinvolvinga politics, eziri involved with politics, saako ne security landscape. Kibakubyemu ekikwe, bagenze mu maaso n'okuba nga beeraliikirira embeera, bagamba ki ekiddako. Olabanga akubanja awerekera akunoonya, omanya embeera esajjuse ggwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kubanga Joseph Kabila yaliko former president, we yavaako Felix Tshisekedi n'addako. Kakati akomyewo abadde mu buwaŋŋanguse bukyanga awangulwa akalulu, kyokka waakomyewo azze mbalabe ba gavumenti abagenda maaso n'okutigomya gavumenti gy'akomeddewo, agamba agenda ttema mpenda kukomekereza luno olutalo. Gulowooza singa gwe gavumenti wandikoze eki? Buli kadde wandibadde oli mu kweraliikirira. Ate nga yaleka netiwaaka nnene ey'amaanyi mu byobufuzi, naddala eyo mu Eastern DRC. Regions zonna zonna ezigenda maaso n'okuinvolvinga mu politics mu ggwanga erya DRC, bonna bagenda maaso n'okweraliikirira, saako ne security yonna at large. Bagamba bwe baba nga abayeekera bano luli badde batutawaanya nga tebalina mukulembeze ayinza baliidinga mu nsonga eno, kati Joseph Kabila singa abeegattako eyaliko omukulembeze w'eggwanga nga buli kimu n'enteekateeka ne sisitimu yonna yonna agimanyi, ngolowooza ki ekigenda okubeerawo? Kakati gavumenti ya Felix Tshisekedi egenda mu maaso n'okulumiriza Paul Kagame, agamba Kabila okulabikako mu Goma kiina kye kitutegeeza nti ddala kituufu Paul Kagame agenda mu maaso n'okubeera nga akola ki, nga adifendinga abayeekera ba M23. Kakati Paul Kagame ogenda mu maaso n'okukomentinga ku nsonga eno gye bamusibako, yazze oluvannyuma lw'akaseera nga waliwo diplomatic pressure okuva mu United States of America saako ne mu international actors nga bagenda mu maaso n'okupushinga eggwanga erya Rwanda ligende mu maaso n'okuwithdrawinga troops okuva mu Eastern Democratic Republic of Congo, nga bagenda mu maaso n'okugamba nti Kinshasa okwadressinga armed group operating nga ziri near ne border kintu kya bulabe nnyo. Kakati oluvannyuma lw'okubanga balaba nga Kinshasa etaddewo amaanyi okugenda mu maaso n'okuba nga eyagala okoperatinga operations okweyana border ensalo ya ggwanga ery'e Rwanda, Burundi, balina ekigendererwa mu kino wammanga, baagala kufugaza bayeekera bana ba M23 basobole okubeera nga babajjamu, basobole okubeera nga babasuppressinga okuva mu Eastern Democratic Republic of Congo, gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Naye ebigenda mu maaso bikulaga nti bano bonna akazito bakatuuziza ku Paul Kagame, ate okusinziira ku pressure eva mu United States nga bagenda maaso n'okumugamba withdrawing troops ze okuva mu ggwanga erya DRC, wabula ye Paul Kagame alemeddeko ng'agamba nti nange nyina kye nneekuumira, nyina kyenkugira. Agamba nneekugira okubanga abayeekera baatigomya eggwanga erya Rwanda mu 1994 bakomawo ate okutigomya eggwanga lyange. Ebyo byabadde bigambo bya Paul Kagame ng'abyogera ng'agamba tujjukira bulungi nnyo mu Rwanda genocide, olutalo olwo lwagenda mu maaso n'okukosa abantu bange,
kati naye agamba nange yensonga waki ndi proyinza amagye gange gagende gabeere mu Democratic Republic of Congo. Naye jjukira nti bino byonna tubyogera ye Paul Kagame asigadde mu mbeera ey'okunyigirizibwa. Asigadde mu mbeera ey'okunyigirizibwa atya kubanga America emutaddeko pressure ey'amaanyi. DRC government ya Kinshasa Tshisekedi ataddewo amaanyi. Jjukira nti kati afuna ba allies okuva mu ggwanga erya America, Belgium, South African Development Community bonna bagenda maaso n'omulwanirako. Bamuwadde equipments ez'ettabbu, ebyokulwanyisa eby'ettabbu, agende maaso n'okulwanyisa abayeekera. Kakati eno Paul Kagame gwe bagamba nti yabadde nga agenda maaso n'okubaakinga abayeekera bano. Abayeekera balaba nga Paul Kagame takyalina kiddako kubanga sente gye yali azijja, ebyokulwanyisa gye yali abijja, yonna abasajja bamuteekako envumbo. Sanctions, tebakyamuwa byakulwanyisa, tebakyamuwa buyambi, tebakyamuwa na ssente. Kati facilitation, olaba engeri gy'ebeeka ezibuwalamu ekalubyekalubyemu okuva ewa Paul Kagame okufacilitatinga abayeekera bano aba M23. Newankubadde yajja alumiriza agamba abayeekera ba M23 babamusibirako bwereere batandikira mu ggwanga erya Uganda. Era yagamba mwami Yoweri Kaguta Museveni amanyi ekituufu, amanyi linki ku bayeekera bano aba M23. Kakati embeera newankubadde bwe bakyogera we bati ebitongole nagambye ebirwanira eddembe ly'obuntu bigenda maaso n'okulumiriza Paul Kagame ng'agenda maaso n'okubanga akuma omuliro mu lutalo luno. Conflict zino zigende mu maaso mu Eastern Democratic Republic of Congo n'ebigendererwa ebyokwagala okubba ebyobugagga mu Eastern DRC kubanga wajja kubeerayo olutalo. Kitegeeza ebyobugagga byonna byonna bijja sigala mu abo abaana abaira basinzizza amaanyi mu regions ezo. Newankubadde abayeekera gye buvuddeko emabega baavayo ne balangira ne bagamba ne balabikanga bagenda maaso n'okuretweetinga nga badduka mu Eastern DRC. Naye baavuddeyo ne bagamba kino kye tukola tuli mu kwalo allocatinga. Baagaye bo bali mu kwalocatinga bifo nga balinga bagamba nti ebifo ebiri babaddemu, enkambi ze babaddemu zikubiddwa nnyo amagye ga DRC. Kati bagezaako kuliallocatinga bave mu bifo ebimu badde mu bifo ebirala. Abamu bagamba nti ebifo bino bye babaddemu ebyobugagga badde biweddemu nga balina okukyusa okunoonya mu areas omuli ebirombe bya zaabu ebyobugagga ebiyinza obbawa enkizo facilitating olutalo luno basigale nga bagenda nalwo mu maaso. Abamu bagamba bayagadde kuwa respect mu peaceful talks ezaali mu kibuga Doha mu Qatar. Bagezeeko okubeera nga baziwa respect batuukirize ekyokusiizinga fire n'okuba nga batebenkeza emirembe mu Democratic Republic of Congo. Ebyo byonna byonna tuwulira biwulire nga ngalabiza ya Nyanzi. Lwa nsonga tetunalaba bino fure nga biteekebwa mu nkola. So tewavuddeyo na report, official report eraga nti abayeekera bano bafulumya ebitundu ebyo. Naye nge wekyobumanya buli kitundu kibagezezaako fuluma kigenze maaso n'okubeera nga kinyigirwamu oba nga amagye g'eggwanga erya DRC gagenda maaso n'okwetaba mu bitundu ebyo nga babyeddiza era nga bakiraiminga nti bateekinze overpower ebyo bitundu ebyakoleddwamu withdraw okuva mu bayeekera ba M23 era bazze mu babikapu kyalinze. Kati tebamanyi nti nno bakano kabadi oba this is another tactic eri abayeekera ba M23 nga bayina enkola yaabwe gye baakolamu nga baagala bitundu bino biwambibwe eri amagye g'eggwanga erya DRC basobole okubeera nga bakomawo basiizinga lumu nga n'amagye bagatwaliramu. That's another strategy by the way esobola okukozesebwa. So Kifula Tshisekedi talina nnyo kwegulumiza nnyo nti nno yagobya abayeekera badduse ye n'agenda mu maaso mu bwangu n'akipayinga ebifo ebyo regions mwe babadde basiisidde n'asalawo abiwambe. Kino nno kyandibeera nga kyabulabe gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Twagala ffenna eddembe liddizibwe mu Democratic Republic of Congo. Tukoye okulaba aba refugees nga bava mu ggwanga erya DRC nga boolekera eggwanga erya Uganda. Kino kireeta eggwanga lyaffe nga Uganda okuteekawo economic stability kubanga kigenda bbuza emirimu ng'emirimu gyonna egijja bagiwa ba refugees. Ate ba refugee buli agaggawalamu akasente akazza waabwe ku butaka. Kitegeeza ffe ng'eggwanga Uganda tugenda kuganyulwamu ekonomi yaffe gyasigala eri wansi nga bajja kutunyoonyuntamu ssente nga bazitwala mu ggwanga lyabwe. Naffe tetukyagala. So tugenda mu maaso
n'okwagala okudifendinga eggwanga erya DRC saako n'okubasabira olutalo luno lugende mu maaso n'okukomekkerezebwa kubanga bo gye bakoma okudaaga ate kinyigiriza eggwanga nga ffe Uganda obubadde tokimanyi. Gavumenti yandibanga ebadde yeefunamu nga ku lwayo olw'obuyambi bw'ejja mu ssente zino zeefuna okuva mu ba refugees beefuna okuva mu DRC naye nga ggwe munnansi tekikuyamba ekonomi esigala eri wansi ssente bazinyunyuutudde. Ekintu ekyo olina okitegeera saako ne cultures and concepts ezaffe wano mu Uganda ojja kwesanga nga tezikwatagana naga amawanga agayingira okuva mu DRC nga balina culture gye bagezaako okwadoptinga etabaddeewo wano waffe. Ekyo ekintu kya bulabe nnyo. So beemu ku bye tuyinza okuba nga twetangirako ebyobuwangwa n'ennono ebiyinza okuspreadingibwa wano mu ggwanga lyattu Uganda. So bwe tugezaako okugenda mu maaso nga tusabira baganda baffe bano olutalo lukomekkerezebwe tuba tulina bye twetaasaako nga ffe naffe eno mu ggwanga lyattu Uganda. Nagambye dde oli ku Yugi Update TV osinzira obba ng'otuwuliriza gwena atannatwegattako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako. Abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo mbasaba sharinge tutambuze vidiyo eno esobole okutuuka esobole okutambula etuuke ku muntu gwe twagala. Osobola okuteekawo comment yo no commentinga naawe eddoboozi lijja kuba nga liwulizibwa bulungi nnyo. Kakati Paul Kagame wenjogerera ye asatira busatizi. Musajja atu bamukutte emikono n'amagulu talina we yeekyusiza. Eno foreign powers zigenda mu maaso n'okuba nga zimusindiikiriza. Eno Felix Tshisekedi agenda mu maaso n'okuba nga asindiikiriza. Buli kajja kati akabalukawo mu DRC bagamba oyo Paul Kagame. Lwaki? Yalaga nnyo interest mu ggwanga lino. Terikyasinga muyuwayo bamu kumwasanguza kumwanika buziina nga accords ezasooka okukolebwa wakati w'eggwanga erya America Donald Trump saako ne Felix Tshisekedi. Agreement eyo yakolebwa eya mineral deal. Paul Kagame n'amala ne yeekyanga engeri gye yamuwewulamu Trump n'atuuka nga takyamwetaaga era twalaba nga America egenda maaso n'okukola ekisoboka okutuukiriza agreement ey'okukolagana n'ebyobugagga ebiri mu ggwanga erya DRC n'eggwanga erya America. Kakati kino ekintu kirina engeri gye kyakola gye kyawewulamu Paul Kagame olw'ensonga nti America yalaba nga obusitaka emu gyeyina mu nsonga eno yandibanga Paul Kagame era nga balaba singa banaba tebamuggyeewo eggwanga lya America liyinza okufiirwa omukisa okwe-extractinga minerals okuva mu Democratic Republic of Congo. So mufo ky'okumugyawo ne bagenda maaso ne bamuteekako akazito bamutuuzaako akazito era sanctions bajja bamuteekako bamugamba ekintu kimu nti sanctions zetuteeka ku majeego zituteeka ku ggwanga lyo lwa kintu eki olemereddwa okuwithdrawinga amajeego okugajja mu Eastern Democratic Republic of Congo. Singa ekyo n'okikola ffe tujja kukuta olye butaala. Kakati ensonga endala yino bagimutaddeko bagamba nti Joseph Kabila yabiddwako mu kibuga Goma naye zino zonna ensonga okuboneka kwe mu kibuga Goma mu nkambi z'abayeekera ba M23 kabonero akakulaga nti nno waliwo oluko olugenda mu maaso n'okwongera okubaakinga abayeekera bano ba M23 ate engeri gye kiri nti nno tubadde tubafunzizza. Kati Paul Kagame agenda mu maaso n'okubongeramu amafuta. Kati ne Joseph Kabila yaliko omukulembeze wa DRC wabanga agenze mu maaso n'okwenyigira mu bayeekera bano ng'ate gye buvuddeko eggwanga gavumenti ya DRC eva mu Kinshasa yamwaniriza si bulungi yali emutaddeko ne death sentence. Ebyo byonna bikulaga nti nno embeera egenda kubeera ya bunkenke. Obadde oli ku Yugi Update TV nga kw'osinzira obba ng'otuwuliriza mbaagala nnyo mweraba.